okumanyanga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa oba regime eno eri mu panic mode. Kyaddaaki omuntu atatera kwogera nga ye mukyala owa Mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa avuddemu ku bigambo. Ebigambo byayogedde nno abadde nga akukkuluma obanga akolima. Kyannaku nnyo nti ebigambo wabyogeredde nga obudde buweddeyo ajjukidde okwebikka nga bukedde. Ebigambo bino byayogedde yalina okubyogera emyaka 25 emabega ng'abantu bakyabaagala ng'era abantu bakyabalaga omukwano guli gwe nnyini ogwa ddala, era bye bigambo bye yalina okwogera ng'agamba bbaawe babeeko bye bakolera eggwanga lino. Olwo mu budde nga buno batuuka okulaba nti omuntu yenna eyalivuddeyo okubavuganya ye yaliba ddala bwangu omulabe w'eggwanga lino nnamba emu. Maama Janati Kataaha byonna byayogedde mbiyina era eriyo ne baganda baffe babyogereddemu, njogera ku bawestana abamwanukudde. Wuno wa NRM ate erya Ntama nate atabukidde mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa Generali Muhoozi Kainerugaba ng'ono amulangidde ebiwanvu n'ebimpi, amulangidde okubeera nga yeekobaana n'akakiiko k'ebyokulonda okuvuvuba n'okufutyanka ebivudde mu kalulu. Ayina questioninga 5 zaateeredde ku ttebo banna NRM okwanukula. Ebigambo bino ogwana obiwulireko. Vidiyo eno ngikuleetedde kubanga erimu ebigambo ebiwoomu nakugambako nti omuntu yenna ne bw'aba tayambadde nga ffe naye ng'ebigambo bye bigatta ku lugendo lwe tuliko olw'enkyukakyuka, muganda wange ebigambo ebyo mba nteekwa okubigabanako naawe. Vidiyo eno erimu audio 2 naye njagala owe nnyo attention audio ey'omwami ono ali mu nkofiira ya yero ne t-shirt ya yero ali mu kwogera. Owulire ebigambo bye mu mitendera ena gy'ayogeddeko ekigambo protest vote mwe kiri. Ayongedde okulambululya n'akunnyonnyola nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine talina wamenyedde yadde etteeka erimu, era owatali yadde okwetooloola oba okulandaga. I think ngenda tandika n'ebigambo eby'omwagala bangi Kyagulanyi byagambye abantu b'ekkuumi. Bangi tebamanyi lwaki oba oliawo Bobi Wine ab'ebyokwerinda balinyeggere mu ntambula ye era ne batamuwana mwaganya okubaako ebitundu ebimu byatuukamu eby'eggwanga. Bamumma omwaganya okutuuka mu bitundu ebimu eby'eggwanga kubanga beeraliikirira enjiri gy'agenda atunda mu bantu. Byebyo byennyini byagamba abantu bye bakoledde emyaka 40. Bw'agamba abantu nti enguudo mbi, kyekyo kyennyini ekirabwako. Bw'agamba abantu nti mu malwaliro tewali ddagala, kyekyo kyennyini ekirabwako. Bw'agamba abantu nti ebyokwerinda oba bannamagye oba ebitongole byonna ebyokwerinda bibeera bubi, bisula bubi, birya bubi, ate nga n'abaana baabwe oba bakyala baabwe bali mu mbeera ekaabya obukaabya. Byo byennyini ebiri mu ggwanga, era ne Mwami tibahabulwa ndabyeko mu katambi nga abikonfaminga nga mu butuufu alaga obukakafu nti ye ekimuganye okulabika nti ateekerateekera amagye kwe kubeera nti buli 100 kyonna ekijja akigulamu mmundu. Owanga agule emmundu, amamundu g'ogula mu ggwanga eritebenkedde gonna gaba gaaki? Abo bennyini b'owadde emmundu embeera gye balimu mbi, lwaki tomala kukola ku welfare yaabo bennyini b'ogenda oggulira emmundu? Kubanga emmundu nawulirako mbu ekitono ennyo egula wakati wa 8 ne 15 mu $. Kati bw'abanga emmundu ya 15 mu $, bwe bukadde obukunukira okuyingira 18. Ennyumba ekinene ennyo nga ya munnamagye wallahi temalaawo bukadde 18 ne bw'oba ogambye nti nno komuteerewo bedroom 2 n'eddiiro limu. Lwaki otugamba nti no oyina obulumi bungi nnyo ku mmundu okkira obulumi bw'oyina kwona agenda okugikwata era gw'ogamba agenda okukuuma? Oba mukategedde ako tujja genda tubimanya mpola mpola. NRM nabo bennyini bavuddeyo ne batabuka. Bigambo bibino bwe binava mu ffe bannankyukakyuka oba banna NUP mujja gamba nti banna NUP be babyogera kubanga be bafuna mu kalulu. Kino ekyokukuuma akalulu kaffe kiyamba buli pate, kiyamba owa NRM, kiyamba owa DP, kiyamba owa ANT. Kyenneewuunya mu byonna nti tetunnalabayo bibiina birala byemulugunya ku kigambo kya kuddukawo ku polling station oba kyagobawo bantu ku polling station oluvannyuma lw'okulonda. Naye nga nabo bennyini bagenda kukaaba kubanga bangi ne bwe bataba na presidential candidate bayina bammemba ba parliament be bagenda okubbako obululu. Ne batabera na bammemba ba parliament bayina abantu ku district level be bagenda okubbako akalulu.
ebyo byonna mmwe ebibiina ebirala ebitakyogerako mweyinulidde kuki era mpulidde bulungi bwe ndabye omwami ono anekaanekanye mu yero ng'awa amawulire oba information efaanaganako bweti. Njagala tutandike nayo naye nga tetunaba kugifuna katufuna akatambi k'omwagala bangi Kyagulanyi mu bigambo byayogeredde 10 mu butikitiki butono nnyo nkomewo. Want me to talk to you should explain to you that they are hiding something from you. They are hiding something from you. I can tell you that they are scared. They don't want the people of Kumi to be seen that they are also wanting change. You have seen us going in every part of Uganda. But now the regime is scared. So my brother, my sister, let me ask you to use this opportunity. On the 15th of January, we are going to make a very important decision. We are going to make a very important decision. We are going to change the future of Uganda. I want to spend only 3 minutes now to explain to you how it is working. On the 15th of January. Thank you very much, Dan Magic. Now I want you to listen very attentively. Yes, my name is Kyagulanyi Ssentamu. Other people call me Bobi Wine. And when I am Teso, when I'm in Teso, they call me Elakona. Let me tell you this, my brothers and sisters. I have come to ask for your vote so that I become the next president of Uganda. Let me explain this further. We are not voting for Bobi Wine as a person. I am here to represent our generation. I am here because they want to replace the dictatorship with servant leadership. I am here because we want to unite Uganda. Our country has been divided for so long. We have been broken apart for so long. Divided among tribes. Divided among religion. But after 40 years, I want to tell you, we have a chance to get new independence. We have a chance to get new independence. When you got independence, all the tribes of Uganda had to you. Nakuwalirako nnyo abaweebwa omulimu gw'okuba Kyagulanyi ekigo kubanga omulimu ogwo gwabalemerera tebannaba nagutandika. In fact bagenda okuyingira field y'okuba Kyagulanyi ekigo ng'ate ye yabakubyedde ekigo. Olunaku lwe bafuna ekirowoozo nti kati Bobi Wine ono tugwana tuwekobaane tumukuba ekigo ate bo lwe baagwa. Tunuulira bonna abaguliriddwa kutandikira ku bayimbi vaayo ojje olukalala lw'abapolitician abaguliriddwa okuba Kyagulanyi ekigo. Bonna politically baafa. They are politically dead completely. Era eriyo n'abamu abagenda okuwammanta obululu nga bagenda kuwammanta buwammanti bagenda buyiga ng'abayiga empiso. Bagenda kubuyiga naye nga tebabulabako. Lwaki? Kubanga olutalo lwe baabawa lwali lunene ku bo. They only forgot one thing, nti Bobi Wine idea abatamanyi byaviirako Jacob Lokoli Oulanyah fiirwa bulamu bwe kubanga yavaayo n'ayatula amazima n'agamba gavumenti eno nti kituufu mwagala nkole bye mwagala naye ate temugenda kundaba mivuyo gyonna nga mbaga amateeka oba nga mpa omwaganya amateeka ag'ekigwagwa n'ekitumbaavu okuyita ku floor ya palamenti nganzo Jacob Lokoli Oulanyah nga ndi speaker wa palamenti. Bano nno bamanyirawo nti kati baali beerondedde omuntu atagenda kutambulira ku ntoli zaabwe ne batetenkanya mu buli ngeri yonna okugyawo Jacob Lokoli Oulanyah. Era Oulanyah bwe yali ayogera ebigambo bye byenkomeredde byagamba kitawe yamugamba kitange
bampadde kanyo kawulire giyite mimbiri oba obutwa. Oulanya teyayogera kintu kirala kyonna kyaviirako kufa kwe. Bakanya mutwala Shirato kujjanjabwa mu Amerika ne bamuleeta ku actually baatukaka naffe kennyini abali ku opposition okutandika okuba emboozi ku Oulanya nti Oulanya yali yenyigira mu mukwano gw'ebikukujju mbwera kye kyamuviirako okufa Kookolo w'ebyenda. Ekituufu kiri nti Oulanya embeera ye taata we yagikonfaminga eyamuviirako okufa. Era tetulina bwe tuwakanya taata we bye yayogera kubanga oli yamugamba mu bulamu nti taata bampadde mimbiri era kyonna kyonna kye banayogera ku kufa kwange tebabalimba nafudde mimbiri. Tugenda tukitegeera mpola mpola lwaki Oulanya ono yalina okuggibwawo. Mukadde nga kano nkubamu akafaananyi ng'ajja ku Lokoli Oulanya waali eyateekawo embeera n'agamba nti nno tali ready kutambulira ku ntoli ey'omumpembe Tibahabulwa ddala biki ebyali baddewo. Abaami bano n'abakyala be baagala okuyita mu Parliament oba amateeka ge baagabaga agabayamba okwekuumirawo ddala ku mulembe gw'Oulanya gaali badde gayita I highly doubt. Balina okufuna puppet gwe bagenda okwanguyira okkaka okuteekawo byonna byonna bye baagala bibagibwe ku floor ya Parliament. Kati leero Parliament ekutta akati. Parliament lwaki ekutta akati? Babadde beemulugunya ku ngeri Attorney General gyawagidde ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ebyokulagira bannayuganda okuvaawo oluvannyuma lw'okulonda. Nina question emu oba bbiri. ONRM aganyulwamu bw'akuuma akalulu ke ne watabawo kwemulugunya kwonna oba bwegugungo bwonna mu ggwanga kugamba abantu kuvaayo ne bagamba nti akalulu baatugobawo ne babala byabwe ne balangirira byabwe. Lwaki temuleka abantu ne babeerawo akalulu kano ne kalangirirwa buli muntu yenna ng'alaba mu ttuntu mu pereketya w'omusana abantu baveeyo balaga obutali bumativu nga bamanyi kye balagirako obutali bumativu nti ddala tekiriiyo. Myaka gyonna mwami Tibahabulwa agamba bbibwa ku mulundi guno gwali badde mwaganya naye ogumu opportunity okulaba nti akalulu ke babadde bajja bamubbako kakuumibwa nga waali n'abantu be weebali ab'NRM okuwitnessinga ebivudde mu kalulu ako. Naye bw'onaagobawo abantu ogenda kuba tolekedde mwaganya bannayuganda kuvaayo kweyiwa ku nguudo kulaga butali bumativu kubanga tebabaddewo nga kalulu ako kabalwa oluvannyuma lw'okalonda wabagobye ku polling station. Katumala ovaako mu katambi k'omwami ono katono nnyo nkomewo. Ono Kyagulanyi agenda kubakako okukola ne bye mutaali badde ne bye mutaali enyigiddemu. Regime eri ku pressure eri ku panic mode ninga bogattagatte kibateeka ku panic mode mu butuufu tekiriiyo. Otunula muno ogatta kakati bafaaki kye kibatadde ku bunkenke buno bwonna abagamba nti bakoledde eggwanga abagamba nti nno bataddewo enguudo ennungi abagamba nti bataddewo ebyobulamu ebirungi abagamba nti nno awe kituuka kwaka Uganda yonna eyakamatabuta. Lwaki mupanikinga nga mukoledde eggwanga myaka 40 nti muyina ebyamagero mutaddewo obulamu obw'enjawulo eri abantu enkyukakyuka ey'omuggundu n'enkulaakulana gye mutadde mu bulamu bw'abantu. Lwaki temuwa omwaganya abantu bano be mumuwadde enkyukakyuka n'enkulaakulana okubeerondera ne muddayo mu kifo ky'okwagala okubakaka okwekuumirawo nga mubateekako omudumu gw'emmundu? Bijja kunnyumira. Kyagulanyi yabagamba mpola mpola kamukamu gwe muganda. Ngenda mu video ya Janati Kataha nteekwa okuva mu video eno nga ngibawadde. Baganda baffe abawesitana nabo balumya ogw'engulu. Janati ogamba tu appreciating Museveni nti era obutamulonda kijja kubeera kivve tujja kuba twewemudde tujja kuba tetuwemudde ye. Ebikolwa byogererwa mbadde mmanyi ebikolwa biri loud okira n'ebigambo. Lwaki mukadde kano muyina ebigambo bingi nnyo okudifendinga ebikolwa ebibalemye okuteekawo mu myaka 40? Katuve mu video eno njogedde na nnyo tukomewo. Omuntu yenna atya statement ya Kyagulanyi ya protest vote bw'abaginnyonnyola n'agamba nti protest vote n'atematema ng'erimu ennyingo nnya oluyingo ekkowe erisooka agamba mbu kanoonye constitution ekkirizo kanoonya naffe tukanoonya gyetuli ku ground ate atambulira mu mateeka. Ekkowe namba 2
Omulumizi w'eggwanga General Mosca Nyaruga asinzire ku kitebe kya minisitule y'ebyokwerinda ku mukolo gw'okutippa Chipe abamu ku balimisiddwa amadaala mu magye n'alabula abalonzi abaneetantala okwetikka ogw'okukuuma akalulu babimma amazzi abawadde gabuwa okwamuka ebifo awalonderwa ab'akakiiko k'ebyokulonda n'abalala bakola ogwabwe. Muhoozi agamba nti wadde abalonzi balina okutuukiriza ogwabwe ogw'okusuula akalulu ng'eddembe lyabwe ery'obwebange okukuuma akalulu si mulimu gwabwe mutongole. Bakalangirire bebalangirira nga gwe owangudde. Muhoozi ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina obukugu obumala okukuuma akalulu nolwekyo tebayinza kugumiikiriza oyo yenna aneetantala okukyankalanya okulonda nga yebagajja eddimu eritali lirye. Gye biraze balangirira ebitali bino. And so will the media. Kabanji. So there is no need for people to hang around. Banji obuwanguzi bwo awo wonna Kyagulanyi abeera akyali mu ssemateeka. Sinnalabawo Kyagulanyi wakumidde mu bantu muliro. Kyagulanyi bw'agamba nti protestive vote erimu ennyingo abaguziddwa Chipe. Muhoozi alagidde baabimira nti yadde nga batippiddwa ennyota balina okuzikozesa okukuuma empisa mu magye okukuuma eggwanga lyabwe n'okufuuka ekyokulabirako ekirungi eri bye bakulembera naddala mu kutebenkeza eggwanga n'amawanga agalyeetoolodde. Era gwe yeeteeseteesa okukabba bw'okabba ssemateeka ekukkiriza okukabba. Era Kyagulanyi bwe batamulangirira nga teyawangudde ddala kituufu ng'abantu bamanyi nti eno ku polling station Kyagulanyi bamuwangudde ani aneeyiwa okukuba okwekalakaasa nga ddala kituufu fe abenaale ffe tuwangudde. Security officers mwenna okwetoloola eggwanga lyonna Uganda bwe muba mumanyi nti NRM ekoledde bulungi Uganda, bwe muba mumanyi nti President Museveni yalwanirira mirembe n'agyeta mu ggwanga, bwe muba mumanyi akakiiko k'ebyokulonda bannabyabufuzi n'abatunuulira ensonga bakubagana empawa ku kyabalonzi okusigala mu bifo awalonderwa nga bamu bagamba nti kikyamu ate abalala balumiriza nti ddembe ly'abalonzi okusigalawo okumanya ebivudde mu kulonda n'okukuuma akalulu kaabwe. Josephine Namakumbi Mutoyi, Julius Kitone, NBS Amasengejje. Kanoonye kalonde bwe bakabba Kabanje bayo tunyonyole bulungi. Awo nanze sinalabawo Kyagulanyi wakontanidde n'etteeka kubanga ne President Museveni yennyini mu kugenda kwe mu nsiko mu biseera by'okulonda mu biseera by'okuteekateeka okulonda yagamba nti Obote bw'otubba akalulu tujja kgenda mu nsiko tukulwanyise. Kati Kyagulanyi tagambye nti agenda mu nsiko, yagambye agenda kugoberera ssemateeka. Bwe mukabba yagambye nti bajja kabanja naye nga bakabanjira wansi wa constitution ya Uganda. Abeera akoze musango ki? Era mwe abapanikinga mwe mumanyi nti bagenda bawangula. Jeno wange omulungi MK, Jeno wange omulungi CDF ovuddeyo n'ofulumya statement gyempakanya. Statement eyo nze nga wa NRM ajagala atayagala Uganda edde mu byaliwo. Nze nabagamba ngenda kufa banziike wano mu Uganda, sigenda kuva mu Uganda n'abaana bange bonna bagenda bazika wano, nze ndi muna Uganda. Sisobola kuwagira ebikolwa ebyokuyiwa omusaayi ebyayita ebyaliwo ku gavumenti ziri ebyalwanya Muzeeyi wabe ekyamutwala mu nsiko okulwana ng'alwanyisa gavumenti y'Obote yabba obululu. Namuwagira mwagala era kye kimu ku bimunjagaza, naye essaawa eno bwe tugenda mu leesi ne batuwangula olw'enkola yaffe embi. Muzeeyi Kyagulanyi bw'akkuba akalulu kkiriza ohandinga ova obukulembeze onyumizibweko mu byafaayo. Niye ebyokugamba nti bwe bakuwangula ogaaniremu awo nze ekyo sikiwagira. Lwaki baba bakuwangudde ng'ate bannayuganda bakulembedde bulungi? Kitegeeza bwe banaakuwangula oba bakulembedde bubi. Ffe ng'abamanyi nti obakoledde bulungi, ffe tugamba Kyagulanyi bw'agamba nti bw'onomubba ajja kukozesa ssemateeka
okuteekawo embeera okubanja obuwanguzi bwe Kyagulanyi tannaba kubeera tannakontana na byayo tannaba kukontana na ssemateeka era n'abamuwagira bonna baba bakyatambulira amabega wa ssemateeka. Pulezidenti walwanirira mirembe General MK statement gye wafulumiza singa wagifulumiza mu nsi ezabukala edda demokrasiya senge saawe n'abantu bali ku nguudo kwekalakaasa kubanga wandibadde gwomu kubakumye kubatandisa okukuma mu bantu omuliro tosobola kufulumya statement nge etyoboola ssemateeka tosobola kufulumya statement ng'ogamba abantu nti abantu bwe bamala okulonda badde waka ani agenda okukuuma akalulu kaabwe ke balonze era gwe bwesigwa ki bwe bakulinamu nti ogenda okulangirira ba MP babe banaba balonze abatuufu nga gwe ogenda obalangirira kuba gojja okusigala ng'okola ki ng'okuuma akalulu kaabwe bo badde waka be batte ekyo tekisoboka era nsaba security organs mutuule eyo statement mugikyuse because n'ensi zonna bwe zigiwulira nga ogaana abantu okukuuma akalulu kaabwe kitegeeza nti wamaze dda okulangirira nti ogenda kukabba anagezaako okulwanirira obuwanguzi bwe nga akkirira ezira kumwa naye munnange ogenda kutta bameka kubanga muboonota naffe abakuwagira mwetuli yes tetusobola kubeera amabega wa muntu ng'ozanyidde ku kalulu k'omuntu ng'awangudde mu mirembe ffe tuli bannayuganda sitwagala tubeere mabega w'abagamba mbu NRM ayogera amazima yafa eyo engombo mugikyuse Pulezidenti Museveni si ebyamulwanya pulezidenti wange omulungi ebyamulwanya kuteekerateekera ggwanga lino lisigale nga alese rigase ng'anyumizibwako mu byafaayo so nsaba security organs mulekerawo okufulumya statement ezigenda okukuma mu bantu omuliro mulekerawo okufulumya statement ezigenda okuwaliriza bannaffe baganda baffe okukwata amajambiya tutandike okutemagana ng'ebyali e Rwanda mufulumye statement nga ziwumbawumba bannayuganda nze nkisuubira nti munamagye bw'ovaayo senga kati essaawa eno CDF ovaayo nga statement ye takuvaku mu mugamba nti famagye tugenda kukuuma abantu n'ebintu byabwe constitution etulagira abantu bwe bagenda mu kalulu ne balonda omuntu waabwe gwe balonze bwe bamutuleetera yoyo gwe tukuuma gwe protectinga ku lw'ensi yaffe Uganda naye bw'ovaayo n'ogamba nti anaagezaako kweyiwa ku luguudo ng'oli mujaasi omutendeke oba olidde mu nsi yo olukwe ekyo nkivumiririra ddala era essaawa eyo bw'ofulumya statement nti gwe by the way General Narweso yagifulumyako statement eyo ye yanyumira yagamba nti ffe tuli magye twalwanirira mirembe bannayuganda gwe batuleeterayo gwe tukuuma ffe gwe tubeere emabega eyo statement ennungi naye bw'ogamba nti toyagala kumanya balonde badde waka ekyo kikyamu ddala nze nga kada ali ku ground nkivumirira era nsaba ku lw'obulungi bwa Uganda muddeyo mukyuse statement Kyagulanyi ayina obuwagizi obumumala okuteekawo embeera singa muba mugitaddewo yes tukkirize Uganda ebeere mirembe tukkirize Uganda tuleme kudda mu byakuyuwa musaayi nga buli omu afulumya statement egumya bannayuganda ku lwa Uganda yaffe ennungi. Engeri gye kiri nti njagala mulabe video mugimaleko oba ntandike na video ya Luganda. I think ntandike na video ya Luganda. Leero mu ngeri enjawulo video eno njagala ogimpushingire etuuke ku buli muntu ndwawo okubeegayirira nti bannange munsharingireko video eno naye nkwegayiridde n'obuwombeefu buli gwegwa mu matu buli agirabako gipushinga eyongereyo gende ku muntu omulala kubanga buno obubaka obuli mu video butuyambira ddala ebitagambika kati oyo omuwulidde ebibuuzo byayina bannayuganda bangi bye bayina naye nga weewuunya ayogera on behalf of NRM buli omu aganyulwa mu kino ekintu ekya protest vote buli omu aganyulwa mu kukakuuma buli omu aganyulwa mu kukalonda buli omu kyali mu kukola leero buli omu aganyulwa mu kubeerawo akalulu ke ne kalangirira era buli omu aganyulwa mu kuwulira ebivudde mu kulonda openly mu ttuntu okwewala obutabanguko mu ggwanga
obolekedde okujja oluvannyuma lw'akalulu okulangirira mu ngeri y'amankyolo. Kati gwe ataategeera Bobi Wine ng'ajja, njagala vidiyo eno ogiwulire. Yajja kwanika buli kyonna ekibadde kikolebwa in the dark, ate ng'ogwo omulimu agukoledde ddala ng'ayambibwako bennyini abali mu state, abali mu gavumenti bamuyambyeko okweyanika. Era ne bw'ateetaaga ttalaga ggwanga lyonna kuba kampeyini, bennyini nnyini bamukubidde akalulu, bamukampeyiningidde nga bayita mu bikolwa byabwe. Bobi Wine leero gw'ataamumanya mu majja ge yajja amaliridde nga katogo, anti wansi mmere wakati nku waggulu nva. Byonna by'ogenda okumukolako bifundikira ate bikukanyuga mu ntata oba mu bunnya oba mu nnyanga. Tunuulira bonna abamukolako olutalo. Tunuulira abapolitician abagudde olutalo ku Kyagulanyi ne bamuvoola ne bamuvuma waje bafundikiridde. Tunuulira mwami Tibahaburwa ng'ekifaananyi ekyamangu. Ojja okutegeera Kyagulanyi yaani Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa atambudde naye mu programu eno. Munoonyeeko ku namba ye weeryawo gwe nayina embeera mweyite etali nnungi akulombera edduwa, embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Njagala kubawalaawala batwale mu vidiyo eno tumale owulira Kyagulanyi ono bulungi yaani nga tetunnaba kubaako kintu kirala kyonna kye twogera. International community leero obuwungeredde ffe tuliko. You know why? Uganda yali temanyikiddwa ng'era bw'oyogera Uganda bakugamba enewa Idi Amin Field Marshal. You know why Idi Amin yayogerwangako? Kuba yalekawo milestone, yalekawo akayinja, yalekawo omukululo ogutagenda kuvaawo nga n'agamu ku malwaliro ge tulimu ga mulembe gwa Amin. Amakuba agamu agakyali agayimiridde ga mulembe gwa Amin ag'omulembe guno gaddiddwamu emirundi ng'esatu oba ebiri obanga kati gaafuuka naddaga ttaka. Byonna ebyobulamu ebiyimiridde obulungi amalwaliro amanene ga mulembe gwa Amin, buli nnyonyi eyaliwo mu Uganda wano ey'amaanyi yali ya mulembe gwa Amin. Nga ne mwami Museveni yakajja ave mu nnyonyi Amin oba Chopa Amin mwe yalinga atambulira. Ye wa myaka 4 oli yali wa myaka 9. Katubuulire Maama Janati ani gwe tuba tutwala. Bobi Wine bwe yaraja mu kalulu yagamba protest vote. Bobi Wine adna okitukoze ensi Uganda kubanga kyeyara ayagala ye mwennyini. Bobi Wine kyeyara ayagala mukimukoledde lwaki oba batya n'okufula of parliament saawa zino tuli abali mu parliament boogera ku protest vote, londa akalulu dewaka, atabara bagamba londa akalulu beerawo. Otegere ekyo kati yara ayina ku makinga sure nguwe alete kintu ekigatta mwena kuva waguru mpaka ku muntu asembayo. Ne bani bayina kukimutuusizaako abakigaana. Wanange olaba kubuulire obaani oba gwe obani oba ki kati saawa zino abazanyi bakapira be bakamanyi be bamanyi embeera eno eriwo batya. Lefari akute ali mu box naye ono omuzanyi akuta omupiira azanyira mu box. Kati gwe defender ayagala okukwata engalo kabeere kanya, ayagala okulefa omuteme era kabeere kanya, ate akanya kaliko ne red card. Kati yara ina kubagamba protest vote.
kati protest vote abara ni batachitafuta bulungi nagatako karondi kakume tovaawo ne webuze obururu bwe mabega bwona bwaberanga butya kataawo badaddi babosi baffe basebo nga bwolaba leero Attorney General Kiryowa Kyewanuka nga bwagezezaako okubinyonyola ne bigaana ne NRM Secretariat ne Electoral Commission naddala Electoral Commission kubanga mwe mwandibadde musomesa kintu kino civic education since from the beginning ni mugamba kubanga president wa Mulungi Yoweri Kaguta Museveni yagamba NUP as opposition yamubaka kadde ko bululu mu 2021 kitegeeza ki Electoral Commission ye yandibadde kikubiramu negamba naye constitution egamba ki constitution egamba omulozi bw'amala kulonda beera mita 2 kirabika 2 babale woli barangirire awangudde kweyo polling station mpaka bwe naatuusibwa ku tallying center. Ani yandibadde akisomesa Electoral Commission kati Bobi Wine n'abakwata kakote abatya kubanga ali mu bintu bye yakolanga bulijjo batya mwamuleetanga kusomesa abantu kwebaka mu butimba n'asomesa abantu okwambala kondomu n'akuba n'akayimba kati gigendo deyo mabega mu bukiripo obukadde bye yakolanga charity work kati ono natubara banna Bobi Wine yatubara tuli mukakunizo katya naleeta ekintu ekitayawula kubanga ndabye Kiryowa Kyewanuka Attorney General ali ku furo ya parliament olwaleero nagamba nawe MP bw'omala kulonda karuruko vaawo tera akwagalako niba mwambalira mu parliament makati leero kati speaker wa parliament n'abuuza yasooka kulaba Electoral Commission yayogera ebintu ebyo chairman byabakama niyeebuuza yali order ya CDF kyobwalaba chairman Electoral Commission yabyogerako kati this is a tactical game, please this is a tactical game, reverse psychology. Inchogera misana na kiro Bobi Wine okumu countering gendo rabe taichi tactics za taichi ngabwe NRM twabukira ovoro kwambala ovoro ono bwe yakola ballet eya red ne NRM tukola ballet za yero kati ngabwe twambala ovoro zenupu ze yaleta fefe nyini fe twandibukide karonde kakume kasigaleko kubanga loli batuba otegere ekyo kati sawa zino elements entono naga mulonde muveewo
Gano okirize mutule wansi mubale bintu eno chessboard Bobby Wine atutadde ku chessboard chessboard abazanya chess kati Electoral Commission obali yabakama yempichi master yani ku chessboard baronzi umpire yani oh my God, God is good all the time. God is good. Nawe kirabe necho kubiri bani bayina kuvuga ekintu kino. Ask yourself, bani abayina kuvuga ekintu kino? Kubanga kati tuli mu kalulu NUP ne NRM. Lwaki Secretariat ya NRM yebase? Ani yande bada tambula dowa ku dowa? Ani yande bade kutiva yogere kintu ekyo? Aha. NRM yenyini. Todongo. Ne Secretariat ye yonna. Epulichinge kintu ekyo. Negative wako Electoral Commission. Olira. Kati ku chessboard je tuliko sawa zino. Luli twaza nyanga waliwo ketukwese. Kati baka tujiddeyo. Buli muntu yenna akola ekirungi agwana n'asiimibwa. Mwami Tibahaburwa ne famire ye n'abamwetoolodde mwe muba mulaba mugwanidde okubako bannayuganda kye boogera oba kye ba appreciate nga kye mubakoledde, okujjako okuduumula ebbeeyi y'ebintu, okujjako okutta ebyobulamu ne education, okujjako okwongera okuttattana ebyobuwangwa n'ennono, okujjako okwongera okuvulunga n'okwonoona kaliculamu n'okutta obuyivu n'obuyigiriza w'Abannayuganda. Mutubulireyo bintu ki mu bulambulukufu ebirabwako ebikoleddwa. Twaligambye nti nno tuyina ennyonyi nina ebbombardier ya Uganda E330 mpulira mbu yakwamidde Nigeria. E330 yakwamidde Nigeria wabadde tannaba kukitegeera. Eri grounded. Kyokka mpya tuyina ennyonyi bbiri. Bwe tubanga tulemereddwa facilitating ennyonyi ebbiri, mwina okuwa ennyo ekitiibwa Idi Amin ya facilitatinganga ennyonyi 10. Mwina okuwa ennyo Idi Amin mu budde bwe yaleka ebbanja ttono ate nga byatukoledde bingi. Naye buli omwogera ye gwe muvunaana, mbu yatta abantu, yatirimbula. Kati kummwe n'oli ebibi ebitaalabwako mmwe ebyammwe nga birabwako be muwambye balabwako ne mwewaana n'okwewaana, batemuddwa balabwako ne mwewaana n'okwewaana. Ani mubi? Oli eyakola byakola ne batabitegeera, oba ono akola byakola ne bamumanya n'omumanya n'avaayo n'abyewaaniramu. Antonio Gegange kangende mukana akatambi nfundikire. Mbwenu abantu ba Uganda kuba kwa batetereire movement akaruru ne baba bahemukire. Kandi sebakuhemukira president, kandi sebakuhemukira government ne behemukire. Abo kuba mwahurire bamwe hari abo opposition abakugira ngo boko bakutunga government bati nibeyaho PDM. Kash PDM kan yeri kutambira abantu bona kan bakigambirira kandi ukwabo umwebembezi kandi ukabaniyo weyaho watambaki. Mbwenu okukora mobilization y'abantu baitu
ngo baterere movement akaruru tishemerere kuba kigumire abo kuba no kugamba amazima gebintu ebiruho mbweni mu banyankore mwe mwayishuye ko mukasheshe mwayishuye kabwashesere ebigambo bya Janet mwabihora Janet arumuna abagambera n'abahamiseriza ngo abanyarwanda mwamutaterire President Museveni akaruru numuza ko mukozere ki hano munonga nukubi tukurungi numuza ko mukozere kubi ahabwo kuba opposition negambera abantu abanyarwanda ngo yaheza kutunga ubutegeki na yenda kuyeho PDM Janet arumuna kugambera ngo PDM Paris Development Model nacho kisumuzo cyonka ihanga ertine okubingo bworo ombanya Uganda mbona umunyankore worukunde banyenda kubuze yo watandikire business ningo utakagitandikire bakwereza miliyoni y'esente za Uganda n'emitware 5 tekibasa kurisa family y'abantu 5 cyamushana ningasi cyacero ukwate pen nor papura kure budget ugambe hati government yampereza miliyoni ninyenda kutandika eduka ninga nyenda kutandika kusubura ekintu ABCD nango nuko kugambo tinyenda kusindika ebitoki akagari karyo metwaro 80 ninga 5 hatejo miliyoni uya hakagari bara capital government okutegekere myaka 80 irumune kugambira ngo amasiko egino mu PDM abo kwa PDM niyetambira abantu bingi nyamwinja abanya-Uganda abataratungire sentezo nimbendo mu comment section yuwo kudoto nyonka jezo no kuzufuya zamusobera tinda bicengere tinda byetegerize zarema yungambiro mu comment section haza wayiza kuritize bigambo nkebi nebya Madam Janet Kataha Museveni first lady ebiyagamba ose yaringire bigambo Madam Janet ntweshitinisa oryo muzire kandori mawe nkuritwe omuyihangere koka mwabana umugamba sometimes mugmo mutubare mu bwenge batumwe tumufitegeka ntama turya abantu turintama tuineshaga meryo miseru kutambara kwimwe nitwe nubwira tugwizegera busesa enakwe tuwonka ningeza rituruma nitwe turya abantu twine mibire tujuzwire ngigi hona mazimaza buzumazima nangwa nkitwa abanyankore neze twakubera tuba turinka hano ya nangwa nkanyowe twesije John nimpaka nse bigambo byanyu nimpaka nsabwe nsonga mukatonaga kandi ubuzima mukatonaga nyowe gine tanaba ninkoreba uryo womba mawe ndukureba imbere zitukurabamu mpura buzumazima nimbanga munonga kabisa nugambira abanya-Uganda ngo PDM niyo binama bibine mamasiko gentunguka nazo sente za Paris Development Model miliyoni yo kubagambira ndi mukwereza abanya-Uganda nayo noroni numbagambira after 2 years amerugo myaka 2 numwenda bateka emitwari 10 bagaruza iyo miliyoni mo n'emitwari 10 washanga ngo umuntu hato kwetungura government yine kwaroni emyaka 80 resources zihanga Madam Janet zirinkaye ebirombe bya gold biri everywhere ambasanga ngo muri mu gatwara Tanzania tino munya-Uganda gino access nangwa atakumanya na government mukasayininga ziya zo wanyu ntungamo buza abantu abari yahirwaro ryitozo bagambere biritozo buza barwashamire bagambere birwashamire mu rwaro ya government zambarara Rufaro Hospital tamburo gende ibanda urebe biruhoko ninga kagongo urebe amasomero gakwise emyomyo esa yona nizicwekana gabo abasomesa nobe bakeyanga nabo kunywa haraje no kuresa kukweya hamagara bakechawa bar desperate mnongo rebe mahanda umataun go withono kwetorora naki rebe butari abantu binaho kora reba sente zihanga zitachine value
banzore ba investor abanya bahindi n'aba China ngeri bakutwaza mu Uganda no bahereze 15 runako no bakosa kabahuku tubine naho kutabaza no ba icyoma no bucha kosye ninga kikafutema ho mukono urikazo waka temporary kazo iroko yezanzabe abuko to ina appointment letter to ina contract to punching te kumanya company uriyo no gambira abanya Uganda ngwimu nka NRM mwana mboye no as mobilization zezo rugambira ngo abantu bari mobilizing abantu babagambira amazume ibiroho nibyi nyunu ngambire jine tungambire tumwana wanjye kurugacinana na mukaga kushye 12 na mukaga 20 cya musanzu ece myaka 45 turi kutegeka Uganda niwe minister wa education ungambire ko byemereye akasomero ka private akarumu umusomesa urukutungo musara uwakwasa kusomesa umwana wanjye ntine 20 garuka yiguru umwana atakuza mu kirasi aganya ga government abasomesa bakanga karne byo kusomesa abasaho niwesari nga bwasi yabwira abantu bazarasi minta bakazi jeneta bakazi nkiwe bama witwa bakazi bihanga banyanyitwa bazarama siminti ebizimbe mukombe ko marwaro byona bakabihindura kari private pharmacies ziryomo nezirebuka nkiyiguru umarwaro ga government no yine kugenda kugura mbazi baguguze bay nkerino ryenzo urumuno tugambera ngo babatahire movement akaruru nbaba akora busa mbona Umunyarwanda wone ngenda kugambera na muno munimo abanyankore bagenzi banje no manyara abanyankore abarukwiza abatari n'abanyankore actually kunkabo rimi no kutura twembi ninyenda abanyankore mwe na Western region yona wano manyo rumo runagamba niwe kwenu ngambire price development model PDM in bracket owanyu ekozereki eminyeto nogire botacharo chanyo mbiye nkurakurana nyenda mu ngambire jene tabanye Uganda for sure nyenda kugambira itwe nkitwe na muno nkanyowe turihiro butegeki bwanyu situina buzubu nimwe nga tuburu kunkano chumanya muno tegeka ugenda ondiza tegeka na wagenda nondiza tegeka manifesto yanyu kurugachende cyo actually gatanga kwetegereza kisanja eche 2021 aho kandi inyetegerezamo manifesto niye muyinzire ni impora 2016 2021 hate 2026 the same manifesto numugambira abanyarwanda jene tuye myete yanjire nturonda na rufu yo kutwite tuburire mbone buri munyankore we 2015 byo ko kubanza ompere Robert Kyagulanyi Center mwaka ruru Bob Wine akabonera amborera akamanyisa na ndasobye urunyankore na runne ntura no ku rugamba rukantama no kuntama no boto munyankore uryo mukampara no urwa nicyo kurya ngo numutegeka denu dero mu ngaro yagamba Janet ompere His Excellency Robert Kyagulanyi akaruru amborera utikinje amborera uteka mu kinkumu kasherwe katere bakiba ukabanze akanuko kire nitwo kwecungura tukafiringa Uganda kabanya Uganda muhore myaka 80 no bagambira PDM for sure for real